effujjo lye batukolako bannange muliraba ligenda mu maaso. Olunaku lwajjo bakutte muganda waffe Eddie Mutwe. Bobi Wine alaze obutali bumativu ku bigenda mu maaso ku kibiina kye ekya NUP munanga tewali ku kitebe wuno munanga te SG avuddeyo munange wali era ng'ali mu kulambula ensonga nga bweyimiridde munanga te ku kitebe ekya NUP uli ate munanga te byabadde akakasa esayidi eno era nga ku sayidi emu Dr. Jose Chameleone munange atuuseeko eno wali ku Mango Sapphires Africa bampita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati yugi ngenda kubeera nga ntandika munanga ate n'ebiri genda maaso wali ku kitebe ekya NUP kw'ossa ate munanga ate n'ebitambula ku mwana mulenzi munanga ate bodyguard wa Bobi Wine omukulu muyite Eddie Mutwe ate ye yabuziddwawo munange esayidi eyo kakati nno SG abadde munange ate wali ku kitebe effujjo lye batukolako bannange muliraba ligenda mu maaso. Olunaku lwajjo bakutte muganda waffe Eddie Mutwe. Eddie Mutwe abadde ku mukolo ne bajja ne baleeta zidroni ne baleeta amagye n'ebirala ne bajja ne bamuwamba. Tetumanyi waali wetooberera newankubadde information gye twafunye olunaku lwajjo nti bamutuke ku CMI. Eddie Mutwe yeegasse ku bantu bangi nnyo mukimanyi bulungi okuviira ddala mu 2021 baze era nga bakyagenda mu maaso n'okuwamba abantu baffe bangi nnyo 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 era n'olwaleero njogerera tulina baganda baffe omu bamuyita Shakul Ssentongo bwe baakuba ennyo nnyo nnyo ali ku CMI tebamulelizinga. Tulina muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael gwe basanga ematuga ne batwala naye tetumanyi wawaali. So lino effujjo lye batukolako muliraba mu mateeka omuntu wakwatibwa aba alina okutwalibwa mu poliisi n'atwalibwa kooti. Abantu be balawyers n'abalala baba balina okubeera ne access naye kati wenjogerera Eddie Mutwe teri amanyi wawaali tugezezaako omunoonya naye era bannamateeka baffe bagenda mu maaso n'omunoonya tujagezaako tukole kyonna ekyetaagisa okulaba nga tumufuna era nga bwawulidde munange naye nga ebiri mu kutambula munange ate ku kitebe ekya NUP si birungi n'akamu era nga bw'olengera n'ebyo ebifaananyi ebibadde bitwedinga wali ku mukutu munange ate ogwa Facebook. Jjukira nti nno Bobi Wine babaddewoko n'okutongoza munange ate oba okukunga abantu munange ate mu kulonda kw'abavubuka okubadde kubindabinda oba okubindabinda munange ate esayidi eyo naye nga olukuŋŋaana munnange terusobodde kubeerawo era nga bw'olaba mu ebyo ebifaananyi ebibadde bitwedinga wali ku mukutu munange ate ogwa Facebook. Bobi Wine era avuddeyoko wali n'alaga obutali bumativu era n'avumirira munange ate esayidi eyo. Bwe bityo nno ebyo nno bye biri mu kugenda mu maaso ate wali ku kitebe ekya NUP esayidi eyo ku mukulu ate ne Bobi Wine esayidi awo. Kati awo nga nkugyewoko nga maze okutegeezaako munange ate ebitambudde esayidi eyo kati kankutegeezeko nti nno Dr. Jose Chameleone naye abaddeko munange esayidi eno era ng'atuuseko ko wali ku Mango Sapphires Africa mu by'okulambula munange esayidi eno. Era nga ku sayidi y'emu ate alwekinzeko app wali n'abakozi okuva ate wali mu Kenya Wildlife Service nkugambye nti no kitambwidde ddala bulungi nnyo. Mwana mulenzi munange ate Chameleone ali mu kweyagala munange e Kenya ali fit wali wonna kitambwira ddala bulungi nnyo okamalako obumazi. Dr. Jose Chameleone bw'atyo bw'ali munange ate mu kweyagalira e Kenya esayidi eyo era nga bwe nti bwe mukyekinzeko ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti.